Wewa tebakulisaayo mu tanke eyo wabula si mmotoka mu nsasiro olwekyo kale tugendagendako eweeyogerere kira nate abakulembeze bavudde mu mbeera ne bakwata Bachina babiri bano nga basima malam mu mayumba g'abantu. Meya w'ekitundu ekyo Julius Mutebi avudde n'alaga obatali bumativu naddala okusomezebwa kwe basanga nga bafuba okulaba nate nga banyikiza okukuuma obutonde bw'ensi. Abachina babiri bakwatiddwa abakulembeze mu municipali y'Ekira nga kiddiridde bano okusima malamu wakati mu mayumba g'abantu awatali lukusa kuva mu bekikwatako. Let's go. Move. Just move. No. Just move. Bano okukwatibwa babadde basima mu bitundu by'amasozi ekisangibwa mu ggombolola y'ebweyogerere mu Kira municipality era abatuuze bategeezezza nga bano bwe babadde babasusseeko nga n'amayumba gaabwe ganaatera okugwamu. Enyumba zijja kugwa. For example lengera walija nkutwale wali olebe ennyumba eri wali. Ennyumba eri yagudde ku bw'ekinnya kye basimaawo. Era ne wano nina okweralikira kwa amaanyi kubanga n'eno yennyini ejja kugwa. Okweralikira nti enkuba weenaabeetonnya nti amazzi gayinza okujja eno sayidi zino ne gatusuulira amayumba. Agajja obulingero ettaka lya wano oliraba linaffe era lirina okugenda nga lubumbulukuka kaligwa erigwalira tukimanyi bulungi kati wano tetukyalina kye tusobola okukolerawo kumpi awo. Abatuuze baludde nga beekubira endulu wabula nga tebayambibwa. Kubaye bw'aba atugamba nti wano bw'abanga alina kyayagala okukolerawo teri amulemesa okujjako yinula yokka yesobola okumulemesa okukolerawo ekintu kyonna kyayagala. Tugezaako okukomplaininga nti abaana baffe singa bagwa mu kinnya ekyo tugenda kukola tutya naye atulaga nti wano teri alinawo bwananyini. Mazima gali kufuula ow'eddembe kaddu ate kyemani kaddu omulaba ye naawe buli investor ajja amutuukirira naawe mwenyini bw'oba ozze tosobola kutamala muto nga tosobola kugenda wa chairman. John Kaddu ssentebe wa Bukasa agamba nti bano basusse ejjoogo wabula n'asiima ekikoleddwa. Nali ndi awo nga bankula amasimu waliwo pooti y'omuntu gye basimye ennyumba y'omuntu bagisimyemu ekinnya ne bagikuba wansi badde mu kalina n'ekikomera era nakituka nengenda ku gulawundi nagenda otuuka nga waliwo ekinnya nze nga chairman nakola omulimu gwange nempandiikira divisioni y'ebweyogerere ne ofiisi ya RDC nengitegeeza era ne bajja ku gulawundi ne bajja ne babayimiriza naye nga chairman wenafuna lipooti eyo nakola omulimu gwange era nentegeeza bakama bange tekikwatako. Batwaliddwa ku kitebe kya municipali y'Ekira banyonyole lwaki kino bakikola era ani yabawa olukusa nga bonna babadde batunula binsobedde era babaddewo okwesika ebitogi. You were jumping in front to do what? This is our gun. This is our uniform. It's a public uniform. Don't play around with us. Akulira Abachina bano atuuse wabula olubuuziddwa eyabakkiriza okusima malamu mu kitundu kino bategeezezza nga bo bwe baagula ku batuuze. Just you give our soil, then I pay you money. Is it This our business. Is it written? Of course, we have many suppliers. Exactly, that's what we want from you, and you're saying I have many, I don't know, I have many. That's what we want. So because we want to stop them. But then you can go and look for Madam. No, I don't know if our project is a problem or our excavation soil is a problem. The excavation is being done in the wrong spot. It is being done around people's houses. Meya w'Ekira Julius Mutebi ayogedde okusomooza kwe basanga olw'abantu abasima ebinnya ate oluvannyuma ne biziikibwa. Abantu bano ekyamazima tebajjangako wano nga bwe banajja nti projekiti ya gavumenti bajje beeyanjuleko wano mu municipality tubamanye nti balina omulimu gwe bakola tubasabe environmental impact assessment wano tebajjangawo kono bamanya tetubamanyi twawulidde enduulu ziva mbantu. Byola Gabriel, Crossroads TV, Omunnyo.